Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wakitiibwa Allah tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda malako ekitabo kyaffe kino ekya Book Iqra ekisooka. Jukira biri ebitabo mukaaga insha Allahu tabaraka taala. Tolekedde kukimalako dawusu nga sinya nzanga nya insha Allah kigweko. Wano bakulaga nti alifu eno eya fatha oba eya kasra oba eya dhamma yemu nga yebanakuwa alifu waggulu nga basizaawo hamza ne fatha. So this one equals to this one equals to this one. Kyekimu okuwanika boti oba boti oba boti nga hamza ina fatha oba hamza ng'etudde ku alifu nga bina fatha, kyekimu ne banawandika alifu ng'ina fatha. Kitegedde? Then neno orwa eno yakula bweti era yemu neno eyakula bweti zonna zisigala nga ra. Okitegedde? Nga ra'u. Ne mimu eno eka wansi wa layini ng'owandiika mimu eno yemu nga yebanagikuwano mu ntono nga eri ku layini kwennyini. Okitegedde? So this one is equals to this one and this one equals to this one. Otegedde? Kati wano bagenda kuzisa muki? Bagenda kuzintegratinga mu nyukuta endala insha Allah bazikubuuzemu ebibuuzo. So bakuwadde ba ra a baraa baraa ba ra ra barara barara qara a qaraa qaraa. Kitegedde? Kati kansoke nsikemu katunywana mu kamera kano insha Allah. Ninga tekatedde bulungi. So Allah atusobose yalla tufune kamera. Otherwise tukomyewa tuna kutandikira wano kwa alife. Kale katandika inshallah mu video yaffe genda okuddako.